Short to details. Kati leero twogere ku bintu ebiri serious. Wiiki eno amanya g'abantu amanya ana gatambudde nnyo ku internet naye nga gatambulira ku muntu omu Bobi Wine. His Excellency Bad Bobi Wine. Yes. Naye lwaki bannabyabufuzi mutulowoozesa nnyo nti mutegeera nga ate temutegeera? Ngenda kwogera k'omu k'omu asookera ddala Dini Lubowa Ssaava. Abantu abatwala Dini Lubowa Ssaava nti musajja ategeera, ali competent, oba mwe mulina obuzibu, kubanga oyo ye is a failure mu buli kimu kye yali akoze. Kacyanga atandika mawulire mpaka kati is a failure. Yes. Omuntu omulala Kakembo mbwate kamwa. Honorable Kakembo mbwate kama toyina moral authority yonna ekera ku macha n'ogamba Bobi Wine kitategeera. Toyina ngeri gyoyiza keramu kugamba muntu eyakusitula okutuusa ku ekyo ky'oli nti tategeera. Okyegera? Then yegwe meaning y'ekigambo nti totegeera. Ekyokusatu yani ye Ruswa Luwemba, Alex Ruswa Luwemba yali honorable wani wa Honorable Segirinya. Musajja gwe aregwe mbalalu okwata kisooka ate nga n'ekyokubiri okyagala. Lwaki? Omuniga Segirinya yakugamba nti abantu ba Nuupu babi era bibamu kubamuviirako okufa. Okyegera? Kakati ate gwe n'ojja osaba ekkaadi mu kibiina ky'omanyi nti omuntu yali akyekokkola eyali kyaliwo namba emu yali akyekokkola, gwe n'ojja n'osaba kaadi mu kibiina ekyo n'osooka weekola obusolosolo bwonna. Basajja mwe bannaaye, ate ekisinga okunnuma amannya gonna genjogera oli Ssaava alina mu luli okumpi lwa famire ennene. Okyegera? Kubanga Ssaava abeera mwana waki? Mwana wa Mumbejja. Kale tujja ne tujja ku musajja Masayansi Mpuuga. Buli we bakusika bakutwala we bakwagala. Era nze nsabirira buli kumakya nkeera kumakya n'ensaba okere ku makya oggulewo omusango ku Bobi Wine. Ojja kakasa nti ensi eno mbi. Kali Mpuuga gwe tukugoberedde okuva mu DP. Mwakuba Nobert Mao mpaka ku kisenge n'atuuka ne yeekyawa okutuuka okukola Nobert Mao byonna bye yakola n'okwegattako enaale. Mmwe mwamukuba. Muvudde ku Mao mudduse wa Besigye mukoze ebyekisiru byonna. Ate ekisinga okunnuma buli bye mukola mubyekuusa ku Baganda. Okyegera? Besigye mwamukubanga muwoza simanyi tetayagala ba Buganda simanyi biki. Mukubye Mao, mukubye baani? Ona Mama Mbabazi akoze ekibiina kye era muzze mukikubye. Mukisudde ku ttaka. Mwe bamu. Okyegera? Ate mumala mubikwasa kufa Baganda simanya Baganda biki. Gwe musajja gwe Mpuuga webereremu. Omuntu atasobola na kulikolinga statement ze wakola a few months back. Wali wano oli Murangozi ne Daily Monitor nti bakubako malisi. Ate gwe mwenyini n'ojja mu kuziika kwa Segirinya n'ogamba nti wayogera n'abakulu. Kakati gwe oli incompetent naawe. Ze n'abakukiririzaamu mbeewuunya. Okyegera? Naye nzijjukira nnyo Bobi Wine alina speech gye yakola ng'ali e Masaka eyo. Yayogera ku saga zaali 3. We nakakasa nti basajjamu ab'e Masaka ate nammwe muli bafu nnyo. Nti twali nga bamaze okuba Kasirye. Oli omusajja oli Dr. Wamwani n'agamba nti bagende bamu campaigning jjukira Kasirye bamukubye. Okyegera? Oyo yagenda mu Piraawo. Bobi Wine n'agaana. Okyegera? Ne batambula baddusa gundi bamuleete e Kampala. Awo webatirani Frank Senteza. Okyegera? Tuva mu kuziika Frank Senteza batwagenda mu Christmas awo. Enkeera waalwo yesaga yekalangala. Kyokka tekikwewuunyisira Bobi Wine bwe akola speech eyo yayogera nti abamu ku bakulembeze be yali nabeekalangala and mostly it was you Mpuuga. Okyegera? Nga nkootinga ebigambo bye mwali munteeseganya ne President Museveni oba ne Museveni. Okyegera?
nga wakayita ennaku 3 abaana bavadde mu bizibu byonna bye balimu n'abalala babayodde mwe mwadda mu nteeseganya ku woteero gye yayogera ey'emu nagisaakingako ne woteero eyo eri Kazinga. So kati musajja gw'empuuga njagala okola ensobi egi weeteeke mu tageti ogende waaba omusango. Ojja kulaba obujulizi bujja kuvaayo anko. Ate gwe oli mufu nnyo